To look for celebrities nengwade tulimu 42 days ezokweberera mu buli omunga agumya munne. Right about now we with the sexy diva one Jera herself. Basinga tumanyira kale akayimba kayaddamu kakava kasukali. But she's working on something new, something big. Dora chimba mmoge nga yeke nyini aso tutegeza ekituleswa n'olunaku lwa Jera kom. Kale na Jera. Abalaba STV vampita Jera Kingdom here. COVID bichi that's what we're shooting now. Oli mwavu? Tobuli anga bumpunya nako bwavu. Ndi mwavu banange ndi mwavu. Bana biyimbyeko ndi mwavu. Mulimba lo ina line mwayembedde ntino ulire naku nga mukyala wa pastor atenga. Sasira paste ya wasaticha bazala muyimbi bambika Jera yafumbira DJ tebachakola batudde wakanti tutya corona. Somebody is going to ask me, is this a true line? Is it daddy pasita mami musomesa boyfriend fego tumanyi DJ? Mami si musomesa daddy sichi naye the families abali we batyo nga tata pastor mama teacher nga balinayo Jera nzo muyimbi. You understand nga ate muko DJ kati imagine bali kuchewaka. Olwa people power? Neda. Era mu line muno muina oina wagambidde nti nakawunga nejenyo tebyatu katulinde mobile money. Nakigowoleza ko nengamba naye akawunga just nebijanjalo. Omuntu omuto yabifuna wansawo kati mobile money mobile money Tugere ku ensonga gwenga omuyimbi ali mu lockdown now approximately ziri emyaka ebiri osubira government ekyeso kyavudde okugogera ku kyo kubanga abantu akasente bakayisa ku mobile money atenga mu abamu ali mufuniako obukadde ku line zammwe mwe mugenda kikwasaganya mutya kyokanga olusi bwayitanko buyisi swine bugenda nga sinna bwaffe. I think ebadde gondimbi tebandisinzidde okwo cause banji abayisaako sente nga sizaabwe ate banji abalina lines empya nga tezitanko yadde nekimina tenga bagagga. You understand like me nina line nje nagula emyezi 2 emabega tekuli airtime sisanko mobama yadde ekyebitaano ne bagenda kumpa arenze nyinzo basi zeetaga nenga aliwo omuntu omulala akola ki azeetaga tenga ebamisaako emitwalo 5 ogaweereza omuntu ali mu ddwaliro ekiruddu. You understand nga tezaalizize so I think yabadde gundi ntuufu. Kati let's even speak about this project ani ku audio ani ku video. It's the Mario producer video Jerome Kakandi. Yes. Kati otulo tenoloza ntino right now igwengomo oli mugoba bwavu ate where do you get this inspiration olimba gwa rewandikide? Well now nze wandise olimboro olwembera nze olaba ngamba nze siri bubi nnyo naye ndi mwavu right now kati oli omuntu ali obubi ennyo ali kuki nenjagala nkinuzemu ku muntu ansingwa amanyi n'obuyinza. Yes. Era muno olimba oyina oyogere abantu nga Itania ba Zahara Toto tukumanya oli muntu mukyakazo kyankalanya atusubire nti no kati right now Jera takyateka ombera at any more time. Nasala watya natya wabunzita naye nga baziri namutuweeko omusajja agamba tweyambe buli muwali akoleki agumye munne twesibe ebimyu yagamba bimyu ayina wekwata ayina fena tufubire bulungi. Yes. So what should you expect from this project, and after this what is Jera upon to kati ndongo bagisiba igwa kasenta ka shooting a video ategwoka jawa sacha mukama namwe okujano kisacha mukama sitadde mu sentence tadde mu nyingi nnyo but mukama byonna bikoze nebaza mukama that it has happened ekiwanti ndambimodiza n'ekirala musubire bingi okuva eri Jera Kingdom ne Mr. Wavu mwagale mumuwama tu mujamuyira nti ayina it's educative ostegera ramakulu luyigiriza lubulira sensitizing abantu bako yebakola like okumanya nti corona jali muzeyo okumanya nti kale yadde wali batutadde nafe abayimbi ne badija akoleki atulowoozeko. Yes awalwe ngombe gamba nti omwavu wakufa olimba otisazeewo yo omwavu omwewalire ddala omwavu w'emputu yagenda okufa leero omwavu ng'olina emputu gwagenda okufa naye omwavu awuliza tagenda kufa because omwavu ayambala masiki tagenda kufa omwavu asigadde katagenda kufa omwavu azinidde mu ddiiro lyo togenda kufa. Yes, obako obusemba eri abakola ku SelectEbuzz. I love you so much guys, thanks for tuning in. Mbagala nnyo Jera Kingdom, keep supporting me, I will never disappoint you. Thanks for having me. Bless you. Abadde omukyala Jera nga abagamba ya abavu mwewalire ddala nange omimba gamba bambi banga oli mwavu nze kenyini ndi mwavu kati ate abavu lwaki tukola ki twagalana bambi nkusaba busabi buli mwavu ali eyo neesonyiwa ate nammwe abamanja siri bulungi. Bless you, back to your happy angel.